ekyo kyendoza mukifunye bulungi. So gwe omusango gwe bali okukwatira abantu abamu bemuwulira mu gundi mu Nuupu gyeguli tebali bawamba buwambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale tutandike naawe. New Vision ya running story ng'eraga nti poliisi yakwata abantu bennyini abatta. Kye tubadde tugezaako okugamba Deruli naye nakyogera nti keesi eno tufuna abantu omukwoli suspects, naye nze nagaana okuvaayo even n'okubawa amanya kubanga njagala bwe tulijja ne tugamba nti omuntu y'ono abe nga tumuyinako obujulizi obumala ng'ate obujulizi obwo butuyamba n'otuyamba okumutwala mu kooti. Naye kati sofa abantu betuyina obujulizi tebunaba kututuusa ku mutendera ogwo. So kyembadde njagala okubawa nga brief. Then ekirala is also that wenadde nfuna briefing from director wa CID mujjukira nti poliisi yateekawo reward ya $50,000,000 naye kati reward bajongeza to $6,000,000 era tukyasaba omuntu yenna ayina information yonna eyinza otuyamba okufuna abatemu abo please gireete mu maaso gituwe nga police tujja gihandolinga with confidentiality tujja gikozesa bulungi naye naawe akasiimo ojja kukola ki ojja kafuna. Issue esembayo njagala kutangaaza wabadde waliwo okuyitaŋŋana kw'ebigambo nti ekiwamba abantu so njagala kiwaako statement so that abantu bategeere abali eyo nti kwanga badde bagamba nti poliisi nga bawayiriza poliisi tewamba, poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest. Amaanyi egajja mu constitution n'amateeka amalala ag'abantu. So abantu Abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest then gwe nozifuula kinenge n'ogamba nti eyo si arrest, eyo kidnap. Omuntu bwe tumukwata nga poliisi tumutwala ne tumugulirawo file bwe tumala ne tumutwala mu kooti. Abantu be bagamba aba Nuupu nti twabawamba sofa twakakwata abantu 10 I think ndoza abantu 10 era nga 9 twabatwala mu kooti era waliwo omu we tugenda okutwala mu kooti either today oba enkya. I think waliwo omukyala we tujja okutwala mu kooti. Now bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti gwe amanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambe ali under kidnap. Then oluusi bwe baba tebagambye kidnap waliwo abamu b'owulira ku mitimbagano egimu nga bagamba nti kulwaki temubayita buyisi. Poliisi erina eddembe either okujja okukwata obukwasi oba okuyita. Gwe gwaziza omusango si gwatulagira engeri gye tujjamu okukwata oba okukolegana naawe. I think kye tuba tukusaba ennyo just making sure nti weewala ki emisango because kati enkya n'abanywi b'enjaga ajja kujja batandika otugamba mutusamoninge omuwambi w'abantu naye enkya tugambe samonas. Temugenda kuwa poliisi biragiro ngeri gyekola ki gyekolamu emirimu gyayo. Mwe kye tubasaba kyokka kugondera mateeka. Bw'oba togagondedde ebirala bitulekere. Just kyokka ye statement eyo. So omusango gwe bazza baguyita unlawful drilling. Bw'ogenda mu Penal Code Act ogusangamu. Omusango bwe muba temugumatira
mukozese emitendera gy'omu mateeka okufuna engeri gye mugujjawo. Etteeka bwe liba ng'abantu tebalyagala, ekintu kye bakola mu mateeka bakiyita amendment. Mufuna engeri etteeka eryo gye bali either ne balijjawo oba ne balikyusaamu. Naye si kuliwakanya buwakanya, just kuba nduulu. So eyo unlawful drilling yakolebwa, twagiwako ne statement, n'abantu abamu bakwate, n'abo bonna be tunaaba twagala mu budde bwaffe tujja kufuna engeri gye tukwataganamu nabo. Tukyagenda mu maaso. Nayo list yonna ey'abantu be mugenda okukwata ku unlawful drilling or illegal drilling. Eyo information tetujja kusharinga nammwe for now. Naye bwe tunaaba tulina omuntu we tupiikinze tujja kumubabuulira. So ekyo tujja kusooka tukirekera awo. Then kino kyagambye nti processions, waliwo abakola processions, waliwo abatakola. Usually processions zibadde ate nakati zikyava ku kizibu kyekimu. Ba politicians waliwo abatambula n'ebikoosi ebiri very violent, ng'ate ekigendererwa kyabwe usually ogenda n'osanga nti kye baagala kuteekawo kajagalalo so that bakole amannya. Nga poliisi tetujja kukolera bantu political games zaabwe ezo. Assessments za officers ku ground zijja kukola omulimu munene. Naye nga at the moment mulina okumanya nti yes, bwe tuba walina okubaawo even a procession, kye twadvisinga politician oyo olina okumakinga sure nti okwatagana ne security. Kyekyo kyokka kyenja okwogera. Anti waliwo abayimbi abamu be balabye mu military attire. Bweba military attire ekyo katukirekere amagye gajja kukyogerako. Just kyokola toyambala police attire. Wanga bw'oyambala uniform ya police then nawo tujja kubulira ekyokukola. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wana Sulaiman abadde ina ebintu byaleese wano. Nti ani akirizibwa anani atakirizibwa kola dduyiro ng'abalala bazikola. Nze zensinza okulaba abalala ze bakola zibeera mu mikono gy'abakugu oba abantu abakirizibwa mu kuzikondaktinga. So wanga agamba abamu naye abalala. So kyekyo nze kyemanyi nti dduyiro endala ze n'akalabako zikolebwa nga ziri conducted by abantu abakirizibwa okuzikondaktinga. Naye ate n'ekirala kye tusaba, just avoid okumenya amateeka, kijja tuyamba. Ekirala n'agamba nti ate omwana bwankubira salute ewaka tewali buzibu, leka agikukubire tewali musango. Anti ba journalists bali mu kutya. Ba journalists tebalina kutya kubanga tukwatagana nabo bulungi. Just nti ba journalists nti kubanga agambye nti aba journalists waliwo omwogezi omwe yagamba nti nabo beetegeke. Nedda muyinza okuba maybe simanyi ngeri gye mwakwatamu statement eyo. Kye tusaba nga abakuumaddembe, journalist we wabeerawo akakuubagano kye tuyita public order oba riot situation, ayinza okufuna obuzibu oba nosanga nga omupoliisi yabufunye oba ne riota. Buli wabeerawo akagugumukaako, omuntu yenna abeera mu kitundu ekyo asobola okufuna obuzibu. So kyova olaba kati nga journalist tuba tumusaba oyambadde otya, oyimiriddewa wabaawo obuzibu bwonna. Naye otherwise kyetwagala okukakasa mu democracy ya Uganda tetuyinza nga security ate kugamba nti tujja kuvumirira ki nga police, tetujja kuvumirira ddembe lya journalist. Tujja kufuna engeri gye tukwataganamu nabo tutambuze empeereza y'amawulire
kubanga nabo batuyambako okutuusa ebintu byaffe ffe gye tutasobola kutuuka. So omunamawulire si mulabe wa poliisi. Omunamawulire ayambako poliisi okutuusa ensonga zaayo mu maaso. Yes, waliwo abo abasalawo ne batambuza opinions zaabwe. Nosanga nti police story ate omunamawulire asoose kugikyusa n'agijjamu ebirowoozo bye. Naye ekyo tuba tusaba nti mugezeeko okuba professional abo abatatuuka ku mutendera ogwo. Ekisembayo bibiri nagamba nti omuntu akukwata afaanana atyo. Omupoliisi abantu nga tugenda kutandika kutambula na firimbi. Firimbi boba nga mwagala kufuuwa firimbi mubanga bagamba nti bwe tunajja n'okukwata abanywi b'enjaga ku kyalo nabo mujja kufuuwa firimbi. Abakwasi b'abaana rapists enkya tujja okukima rapist ku kyalo okwate firimbi. Poliisi esobola okukwata either ng'eyambadde uniform ya poliisi oluusi nga tetaddeeko uniform. Kikirizibwa. Umanyi powers arrest mulina okuzitegerako ekintu kimu. N'omuntu wa bulijjo civilian akkirizibwa okukwata omuntu wa bulijjo. Naye mu kintu ekikwatagana ne arrest ebintu ebikulu biri nti omuntu bw'akwatibwa alina kukwatibwa bulungi. Kyova olaba tukondeminga mob justice. Ne bw'aba mu poliisi, omupoliisi bw'akukwata alina kukwata bulungi. Naye tekitegeeza nti tayinza kukwatisa maanyi. Ayasobola okukwatisa amaanyi naye alina okukwata n'amakinga sure nti takozesa maanyi gasuukiridde kye tuyita excess force. Bw'amala okukwata alina okutwala ku police establishment. Tayinza kutwala uwe waka. Bw'amala okukwata alina okuprocessinga n'akutwala mu kooti. Era kati ebintu ebibadde bivaako okuwogana kuno kwonna abantu 11 oba 10 abanuupu bonna betukutte bagenze mu kooti okujjako omukyalo omu we tuyina ate naye munaku nga leero oba enkya ajja kuba naye agenda mu kooti. Ekisembayo abuuziza nti suspect osobola okumutwala mu kooti nga talina statement. Yes, because okuwaako okwa statement liba ddembe liyonga omusibe. Oyinza okusalawo okugiwa, oyinza okusalawo okutagiwa. So ffe abasalawo okutwalayo nga tusinziira ku bujulizi bwe tuyina, kubanga gwe statement kyetegeeza iza tolitubuulira side yo eya story. Bwe tuba tugambye nti ku lunaku luno na luno bwali ejjinja wamenya emmotoka y'ono bwoti n'obbamu ensawo ya laptop oba n'obba laptop, oyinza otubuulira mu statement yo nti kituufu oba si kituufu, nali jjinja oba nali mukono, nzikiriza omusango sigukiriza. That is what your statement is saying. Naye bw'otatubuulira bino byonna tekitegeeza nti tetukutwala mu kooti. So kyova olaba with or without your statement tuba tulina obujulizi tukutwala. So mwebale nnyo ku kintu naye twanguweko nayo list yonna ey'abantu be mugenda okukwata ku unlawful drilling or illegal drilling. Eyo information tetujja kusharinga nammwe for now. Naye bwe tunaba tulina omuntu wetupiikinze tujja kumbabuulira. So ekikyo tujja kusooka tukirekera awo. Then kino kyagambye nti processions, waliwo abakola processions, waliwo abatakola. Usually processions zibadde ate nakati zikyava ku kizibu kyekimu. Ba politicians waliwo abatambula n'ebikoosi ebiri very violent, ng'ate ekigendererwa kyabwe usually ogenda n'osanga nti kye baagala kuteekawo kajagalalo so that bakole amannya. Nga poliisi tetujja kukolera bantu political games zaabwe ezo. Assessments za officers ku ground zijja kukola omulimu munene. Naye nga at the moment mulina okumanya nti yes, bwe tuba walina okubaawo even a procession kye twadvisinga politician oyo olina okumakinga sure nti okwatagana ne security. Kyekyo kyokka kyenja okwogera.
nti waliwo abayimbi abamu be balabye mu military attire. Bweba military attire ekyo katukirekere amagye gajja kukyogerako. Just kyokola toyambala police attire. Wanga bw'oyambala uniform ya police then nawo tujja kubulira ekyokukola. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala.